mu mwezi yaffe yakavaako nsembye mbagamba nti mujja kutuuka okulaba nga waliwo omuntu ali mu kukooka, ali mu kuyimba, waliwo abandaba nga ninda mugone namugamba ani oyo, kubanga ayagadde nnyo faana Kyagulanyi ekiri eyo, kubanga jjukira nti amagye already munnange gaawambadde amaka ga Kyagulanyi. Kati bano batuuse n'okubeera nga bakwata Balooya aba Nuupu, nga poliisi egezaako kulemesa legal team okubeera nga accessinga amaka ga Kyagulanyi. Weebuuze bakuumayo ki? Kubanga oyinza okugenda nga omukulu ali mu kugira bamugende kwatayo ennyimba za Kyagulanyi nga 3, olina okuzikwata lwampaka. Kakati musanga aliyo naye nze wendi mumakanga kuumye alo kakati munnange poliisi ku lunaku lwa Mande ku makya bwetyo yabulookinze Balooya ba Kyagulanyi okubeera nga ate bagenda mu maka ge, yabagaanye era nga okusinziira ku mbeera waliwo amakeeya gawamba batugamba gy'asula. Kakati omu ku balawyers ayitibwa Aaron Kiza atugamba nti group yagezezzaako okubeera nga ekyalako mu maka ago okukonsultinga okwebuuza ku bannaabwe abakwatiddwa, naye poliisi nebateerawo emisanvu nebagamba nedda temwera gye mulaga, bali bannammwe bakwatiddwa kyawedde. Ndowooza nabo kati bababuuza Kyagulanyi gyali aliwa, mutubuulire gyali. Kakati abamu ku abo abali mu ttiimu ey'abalooya abamu ku legal team waliwo Kakuru Tumwesige, ono nga Nupuloya yakwatiddwa nga group eyabadde mu ba MPs ne ba senior councils egezaako okubeera nga eremerako nti balina okubeera nga bayingira mu maka ga Kyagulanyi, twagala kuyingirayo Balooya. Kakati Kiza, Aaron Kiza bwatu nga tugamba nti poliisi nga ebagamba nti eyagala written permission, eyagala ebbaluwa mu buwandiiko okuva ku police headquarters nga tebanawo kubeera nga babakkiriza. Kati wuliriza ensonga eno okumanya nkulu nnyo, era nga Kyagulanyi kyonna kyalina kye baagala oba kye bamusuubiramu essaawa yonna kinene, si be babadde nga babuuza abaana ba Nuupu nti kiki eki kimuzzaako. Kaakati muganda wange bakiwunyiriza. Kakati atugamba nti gurupu yabadde egezaako okubeera nga enoonya ensonga lwaki ddala kiriwo ekito. Kati ne bagezaako okubeera nga bakontakitinga Inspector General of Police Byakagaba ku nsonga eno nga baagalayo clarity, abannyonnyole ku nsonga. Kakati n'abagamba nti munnange okuyiwayo abajaasi be mulaba abo obungi bwabwe nga mubalaba nti bino biragiro. Kagamba yagambye nti kiddiridde a chain of command. Kakati ekyo oba tukinyonyole tutya nti tojja kusobola kubeera nga ofuna nti oba sigini oba ebbaluwa okuva gyeni nti mubakkiriza abo oyitewo, ate weetaaga okubeera nga nange nina ebiragiro bwe nina obbijja n'abalala balina gye balina obbijja. Abagambe lumu nti mulina kunoonya muhoozi mwogere naye, ate ye ayagala kubagamba bannange. Kyokka jjukira okumanya ebintu bizibu nti nabana aba Nuupu bonna kaabe Secretary General, kaabe Leader of Opposition, kababe bano Balooya, tekuli anoonya Robert, tekuli anoonya muhoozi nti boogerezeganye naye ku bya Kyagulanyi. Tekuli, wabula bo baagala genda wakawuwe kulaba bifaayo. Ate already nkugambye omukulu eyo gyakola gyabeera mutabani wa Ssenkulu Mando. Akati
Munnange omukulu Aaron Kiza nga tugamba nti twagezeza kukubeera nga tukubira IGP eyatuwadde amagezi nti tuba tulina okubeera nga tumanya nti ensonga z'emagere zaawanvuwa dda nti ebiragiro okuva mu nsonda ez'enjawulo era nga mulina okubeera nga ensonda ezo zonna mumaze okubeera nga muziyitamu nga zikkiriza nti kale tubakkiriza bagende. Naye nze bannange Byakagaba waabwe nyinza okuba nga ensonga ezo sisobola kubawa kiriyalensi. Kakati munnange abasirikale abaakamalayo ebbanga eriwerera ddala eriyingidde omwezi by the way. Omwezi guweze nga gyebali nabo bennyini kwegamba baabateeka eyo mubeere eyo. Eno kati yafuuka barakisi. Kati yo Uganda Police jukire etugamba nti heavy deployment eya poliisi wamu n'amagye baba tugamba nti ku maka ga Kyagulanyi nti waliwo national security concerns, mbu waliwo ensonga z'ebyokwerinda ez'eggwanga ebizikwata ku ggwanga nga twakava mu kalulu ka 2026 enakuzimizeko 15 January nti waliwo ensonga ezajjawo. Busooke bwatu bwatugamba kakati era mu kutegeeza aba journalists ng'agamba nti operational posture eriwo okusefugaadinga emirembe ne security so si curfew oba okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu kennyini. Naye ate bamunoonya kakati munnange Uganda Law Society bebyo tebabivumirira kubanga bano mu January baali baagala amagye gaviireyo ddala police personnel ne aba UPDF baveeyo. Kakati police tena kubeera nga etuwa statement endala ate oba oli awo banaavayo ne batuwa endala okusinziira ku biriwo. Naye ffe ng'abantu naffe era tetulina nnyo kye twagaza Kyagulanyi nti tumulabeko wali Magere. Era naffe oba oyo tumwagalireyo gy'ali kubanga ate awo essubi naffe werikola ki weriyinza okuba nga ate era weriri kubanga wetumulaba wano Magere kuba babadde balowooza bakati ekibaluma kiriwo ekiti baali balowooza nti nno kigenda kubeera nga bwebeera all of the day tumaze akalulu then walina abataddeyo omusango then kati omusango bagwozezza Museveni President wa Uganda omulonde kooti emulangiridde. Teri ali interested mu ebyo ebyokuloopa, teri akoze ku kalulu kuba president, teri munnakyukakyuka abuuza Kyagulanyi ali luddawa okuleka okubeera nti we bamulabyeko waba wafuuka historical site abaana baba bagenda kwekubisayo ebifaananyi. Teri amuloopa nti wuuno ate ng'abantu bamulaba. Kwegamba ekyo kibaluma bagamba bannansi batuvuddemu, bannansi bakwesa omuntu waabwe kubanga weewonye bamubanga mmwe miliyoni 8 z'abalonda, miliyoni 8 zonna ziraba Kyagulanyi ne zitamuwaayo. Kitegeeza nti abatamulonda be baali abatiri ennyo nga tebalabika na kulabika babulira omwo bwe batyo kubanga singa baali bangi abalonda Museveni singa abantu bamuwaddeyo dda wuuno naye buli amulaba ne bwaba bamulabyeko bagamba mwana waffe weekweke mwana waffe ekyo kibaluma kirumira ddala kuba Museveni naye bwatu bwe yakola ki bwe bamukweka. Naye ate era ekirungi nti yagenda okuva okumaliriza akalulu ne mu address gye baakola debate gye baakola nga ba candidates ye kennyini yabagamba mu mic check 1 2 timuyeekera ekituufu ndi muyeekera kituufu ndi ki ndi muyeekera ate nga bamanyi ndi General Museveni yayogera ekigambo ekyo nti ngenda kuyeekera gavumenti nga tuvudde mu kalulu 18 n'agenda n'ayeekera. Kyokka ate ne bw'onoonya abaana abambala woovulo tebakyalabika, abambala enkofiira bareti tebakyalabika. Kugamba Kampala olaba nti ejje lyaliwo mulimanyi bulungi weeriri naye nga liibulidde mu bantu. Buli muvuka gwe balaba kati batega bateege okusobola okubakwata.
oba oli awo nga bataddeyo ekiddo abavubuka abo abatambula okuva okukola ova waleeta tulage ebikukwatako naye kisinga okuluma nti olaba omuntu akubuuza ddala nga si munnansi naye ng'ali mu Uganda se bwe mwakubuuliza ebyo sajja batumanyidde bano